Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abatuwuliriza era abatulaba ku Al-Mimbar, olwaleero njagadde twejjukanye ku nsonga yaffe oba omusomo gwaffe ogwa ru'ya oba ekirooto. Endooto byebintu abantu oboolyawo bye baloota nga beebase era nga yabyogerako ekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mu hadithi Abi Qadadata radiyallahu anhu قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة من الله. يقام محديثي يا أبي قتادة رضي الله عنه يقام واشتيب محمد صلى الله عليه وسلم nti endooto ennungi omuntu gyalootanga nnungi eba evudde wa Allah jalla jalaaluhu. wallahmu walhulmu min ashaitaani, era nga n'endooto embi eba evudde wa shaitaani. faman ra'a shay'an yukrihuhu falyanfuth, omu ku mmwe senga aba alabye endooto oba nga aloose ekirooto kyatamwa nga kibi nga si kirungi gyali, kirungi afujje obulusulusu ku mukono gwe an shimalihi, ku mukono gwe ogwa shimali, yani omukono ogwa kkono, thalatha, mirundi esatu, walyata'awwadh, era akyekingirize agambe a'udhu billahi mina shaitani rajim fa innaha la tadurruhu, kubanga senga akikola ekigambo ekyo ekirooto ekyo tekimukosa. Bagala banga bebitiibwa nga maliriza mbakubiriza wobanga oloose ekirooto ekibi tokinyumya, wabula bwe wamuka wadde engulu fujja obulusulusu ku mukono gwo ogwa kkono omale ogambe a'udhu billahi minash shaitani rajim, Allah ajja kutaasa obubi obuli mu ndooto eyo. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.